Nkulamusizaako mukwano gwange yonna gy'osinza obba ng'otuwuliriza webale kwekuumira ku mayengo gano aga UG Update TV. Amagye g'ekitongole ekya SADC ekya South African Development Community kiragiddwa okuwithdrawinga troops zaayo okuva mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo mu conflict zone. Kiragiddwa okustopinga troops zaabwe saako n'oziwithdrawinga okuva mu regions omuli entalo mu Democratic Republic of Congo. Oli ku UG Update TV gwatanabanga okubanga otweyungako kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko obeere ng'otwegattako. The South African Development Community SADC basazeewo basobole okuba nga bastopinga oba nga bakomya deployment ebadde egenda mu maaso nga badeployinga amagye mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo ewali okulwanagana n'abajaasi ba M23 abali mu ggwanga eryo. Kino n'ekirowoozo kyakoleddwa Regional Summit eyatudde olunaku olwaleero, era abamu ku baakiise eba SADC leaders, South African Development Community leaders. Abakiise mwe mwabadde President w'e Zimbabwe Emmerson Mnangagwa, ono nno nga yabadde chairman wa meeting gwe mukwano gwange ali eyampuliriza mu summit. Statement eyafulumiziddwa nga summit emaze okukonfaminga nti SADC troops abalwanyi ba South African Development Community abastationingiddwa mu Democratic Republic of Congo balina okuba nga bagizibwayo bawithdrawinge troops zino era bazisindike mangu ziddeyo mu nsi zaabwe gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Jjukira nti no SADC, South African Development Community, ekola ogw'ensi omuli Malawi, omuli South Africa, zino nno nga zibadde zicontributinga troops nga ziri under SADC. Zino nno Malawi ejja kuba nga egobererwa directives okusobola okulaba ng'egobererwa directives okulaba ng'ekomya amagye gaayo okuba nga gagetinga involved mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo eri ewali regional mu bitundu ebyo ebirimu entalo gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Abagambye bawithdrawinga troops zaabwe basobole okuba nga badda ewaabwe ku butaka, amagye bagazze ewaabwe ku butaka. Jjukira nti no ekibiina kino ekya SADC mwafiiramu abajaasi 16 okuva mu ggwanga erya South Africa abali ku front line oluvannyuma lw'okukubagana amasasi eri nga bagezaako okusiizinga ekibuga Goma gwe mukwano gwange ali eyampuliriza bwe baafiira mu muliro, era emirambo gy'abajaasi bano gyaddizibwayo mu ggwanga erya South Africa. Tukimanyi bulungi nnyo baadde balwanyisa abayeekera ba M23 nga bagezaako okuba nga balwanirako amagye ga ggwanga erya Democratic Republic of Congo oluvannyuma lw'okuwamba ekibuga Goma saako ne Bukavu. Naye kati wenjogerera summit yatudde ebalagira bawithdrawinge amagye gaabwe gaddizibwe ewaabwe ku butaka gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Kaakati gwe yonna yonna gy'osinza okuba ng'otuwuliza olowooza ki ku nsonga eno ey'okuba nga amagye gano agaadde geegattidde ewamu nga geewaddeyo okuba nga gafandinga efforts yaago okusobola okulaba nga gayambako eggwanga erya Democratic Republic of Congo basobole okubeera nga beereesinga nga basuppressinga abayeekera bano aba M23 basobole okuba nga bava mu territories ez'eggwanga erya Democratic Republic of Congo. Ate ebyo nga bikyali awo, abayeekera bano newankubadde Angola yayise peaceful talks era meeting egenda kubeera nga ebeerayo ng'ennaku z'omwezi nga 18 meeting egenda otuula mu Angola okusobola okulaba nga batebenkeza emirembe mu ggwanga lino erya Democratic Republic of Congo. Abayeekera ba M23 bagambye bo banoonya mirembe era beetegefu okutuula
Yewabula Kisekedi agamba nze kakifuuwa okutuula n'abo abantu abayeekera. Olowooza otya ku nsonga eno oba kambukulekedde? Yes, oli ku Yugi Update TV kw'osinzira okuba ng'otuuliza gwe omukwano gwange yonna yenna ali eyo. Gwe nagambye agala otweyungako, agala okweyunga ku channel eno, kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko okoonene mukadde. Temwerabirako na mukadde kubanga akadde ako omukwano gwange gakuyambako nnyo okuleetera notification message bwe waba nga waliwo information yonna gye tutaddeko. Ate buli wo subscribing obeera otufollowinze, kitegeeza buli kimu kye tunaateekako ojja kuba ng'okifuna gwe omukwano gwange. Leka okipingwe ng'oli updated ku buli kimu ekigenda mu maaso mu ggwanga gwali eyampuliriza. Abali mu Qatar, Oman, Dubai, Saudi Arabia, abali e Dubai, abali mu US, abali mu UK, abali Canada, abali mu South Africa, nammwe abali mu Ndwana Kenya, nalekaani menyani, nammwe abali mu Asia, matumiddeko nnyo, mwe bali kwekuumira ku Yugi Update TV, mwe mubeezezzaawo amayengo gano aga Yugi Update TV. Mikwano gyange sola beebaza kinnoomu, wabula nsazeewo nkozese lino eddoboozi ery'ewamu nsobole okubeebaza. Mwebale kuyimirizaawo channel eno, mwebale mwabajja, naddala mwabajja mu comment section ne mukomentinga ne muteekako endowooza yammwe ne mutangaaza bannayuganda ku ki ekiteekeddwa ekituufu okukolebwa gwe okusinziira ku ndowooza yo. So munamuna batajjangako mu comment section, mbakubiriza okujja mu comment section muteekeko ebirowoozo byammwe, mutangaaze eggwanga ku biki byaba bagenze mu bukyamu ne bikolebwa mu bukyamu eri bannayuganda. Dani ku Airlines e Kenya, naawe nkutumiddeko ennyo, naye jjangu mu comment section oteese, toteekako buteesi linnya lyo. Mujje mu comment section, mmwe abasharinga, abalikinga, nammwe abasubscribinga, mwe muyimirizaawo amayengo ga channel eno. Ennamba y'essimu gye mbateeredde awo eya nooti 726, nooti emu 679. Eyo ennamba ya WhatsApp eri mu kimyufu. Ye nnamba gy'ogenda oyita kuba gy'osobola okuyitako gwe omukwano gwange ayagala okulanga wamu naffe. Gw'alina bizinensi yo ng'ogyagala tugikulangire nga wandyetaaze ogikulangira. Eyo ennamba gy'oba oyitako ku WhatsApp osobole okubanga naye bizinensi yo gikuba abantu tugikulangire gwe omukwano gwange ali eyo ampuliriza. Ne ngenda mu maaso n'okulabula abantu ku biki ebigenda mu maaso mu ggwanga, naddala ng'akalulu kano aka 2026 katuukuse kengedde. Kati buli muntu alina kubeera vigilant, olina kubeera bulindaala, oleme kutunda mwoyo gwo gwe omukwano gwange. Waliwo abatunda emyoyo gyabwe olw'N1,500 sukaali. Gwe beera ng'omanyi akaseera we kanaatuuka akakuba ballot paper, beera nga manyi omuntu ng'omanyi omuntu ogw'ogenda okuwa, gw'ogenda ottiikinga, gwe gw'olaba asobola okukulaakulanya ekitundu kyo constituency yo, gw'olaba agenda otwala eggwanga mu maaso. Bannange tusibwa nnyo akatambaala mu mutwe mu biseera nga bino. Newankubadde obwavu babubalumizza mutya, totunda mwoyo gwo ku lw'akantu katono, wabula saasira ku ggwanga lyo, osaasire ne ku zadde lyo, osaasire ne ku future weenaabeera. Lowooza ku by'emu maaso. Weewaawo abamu muyinza okulowooza ng'ebyo tabakwatako nga tebikwatako, naye ensobi yonna yonna ekolebwa eiza relative, sengaawo, maamawo, kojjaawo, biyinza otutuuka ng'ekyo ekizibu gwe kyetooloddeko, ate olaba ebikwatirako biyinza otutuuka essa ne byetooloola ne bifundikira nga bikkutteko gwe omukwano gwange ali eyo. So kyenva nkubiriza baganda bange mwenna abali ku Yugi Update TV ogenda maaso n'okusharinga information eno. Baganda baffe beebeereremu ate era baleme kutunda mwoyo gwa ggwanga, babeere nga batambulira ku mazima, nga bayimirira ku mazima, nga bayimirirawo ku lw'eggwanga lyaffe erijja mu maaso, ku lwa future y'abantu baffe n'eggwanga lyaffe mu maaso, kubanga buli muntu ekigenda mu maaso kati akiraba. Bw'atalaba kigenda mu maaso, nkakasa obeera muzibe. Ate era ne muzibe naye alina byawulira ebimutyemula omutima, kati n'amanya nti no mu ggwanga mulimu kino. So nkubiriza buli omu obeere lalabayi wa munno, osobole okuba nga oli kalabalaba w'oyo ku biki ebigenda mu maaso. Obakubirize n'omubakubiriza. Waliwo abali mu byalo nga tebamanyi kigenda mu maaso,
Mubagalizo subscribinga ku mikutu gino bategere ebigenda maaso mu ggwanga lyaffe. Wakati smartphone zajja gwe mukwano gwange ali eyo. Wabula mbagaliza olunaku olulungi mubale kwekumira ku Yugi Updates TV mubatana subscribinga mugere maaso n'okusubscribinga mbagala nnyo era mweraba.